Nga kitalo. Echa. Omwana w'omugagga. Yafiridde mu accident. Rajiv. Kitalo nnyo kitalo ddala yatusaasira family. Nsaasidde nze nnyo ku sister waffe. Ali wena? Sister we. Nsekyeke balete mumanyi. Nedda. Abalete yettanira nnyo. Naye nga nze mumanyi. Ng'omugenzi. Nze mumanyi. Era manyi nti sister tali bulungi kati. Nkufuna. Ne mama. Tata mafia. Mafia. Tata? Sudiru nogoloza wa bulijjo tata mafia. So nga tata bamutereddewo ambulance wali nga bamanya ayinza okuzirika. Nazirika. Kati bwe wamulabe nga azirika. Ekyaliwo ambulance. Ejja nokuddayo. Obalowooza nti Sudiru wa bulijjo. Nga tetute wadde ejja kuddayo. Nga weeri ejja kuddayo nga tena yadde gwetute. Kikyolaba mu nsonga zino. Kitalo nnyo kitalo ddala. First of all twagala okusaasira family kiseera kyeyitamu kizibu nnyo obudde buno emikwano ffenna twalumiddwa. Nze nalumiddwa nnyo Rajiv. Nze nakula naye nno Rajiv. nakula naye to a certain extent kuba bebavuuka baali bakula ne bakyali baffe kyali baffe gwe be yafa. Actually was one of those waliwo kubanga emyaka egyo twali tuli mu kuyiga ebintu bingi. Bamu baagala kuyiga kuyimba kati baba alinamuko n'akasente kuba edda tebaali bagagga nga bakati. Mwenye obugagga bwa family ya Sudiru tebunnaba kuweza myaka 3. Tebanagiweza naye nga babaddewo nga bankizo kabonaga omuntu ow'enkizo. Naye byonna tubiyitayitamu ate nze baali bakwano bannyo babakulu bange era waliwo kyaliwa baali bamuyita Moses nabadde munoonyako nejjo ndabe bwali awantu awo nga yali musajja muvuzi nnyo wa mmotoka nnyo ng'era azaagala nnyo era waliwo emmotoka eyatta kyaliwe omu twalina race gye twalimu teyalina race, it was more like mwanyi Subaru man emmotoka ezo ezirina ezinkambwe ezo zina style yazo naye omuyayi yagenda n'avuga n'ayingira wansi wa tuleera bwati yaliko emmotoka yaliko chase me if you can. Kati ennaku zino ndaba kyakomawo waliwo abakiteekateeka ku Subaru zaabwe but that is fake. Chase me? Ng'oba woba osobola era nga kasamwesanga ng'okoonako bukomi ku ng'ombe zaake kizaake n'asukuma. Abavuzi ba Subaru oba abavuzi b'emmotoka ezo race cars ezo mu level tebaliiko gy'abaalaga. Kikulinnya bulinnyi. Asobola okubeera nga akutte Jinja Road ng'abadde akoma mukono n'ojja n'omukangira wali egundi Nakawa. Ogenda okola naye n'akuddamu nti tuggire tugende anti muyinza okwesanga kukiira nga mutuuse. Najjukira bujjukizi mbu nabadde nkomeyo. Tekutadjukira, it is a therapy. Anyumize ebulamu. Motoka therapy yennyini. Accident eno abantu batandise okutandika kimu kimu. Batandise okubeera abamu bagamba nga family yabadde agenda ku mbaga ya mukwano gwe era yabadde yakakomawo. Abamu bagamba mbu effujjo ly'abavubuka ka buvubuka ono mbu yabadde balensinga mbu nkupimira ddakiika okugenda n'okukomawo ku round about eddakiika ziba mmeka. Babikolanga buli gundi buli yavuze round buli Sunday senga omanyi egundi emunyonyo round about buli Sunday tubeerawo. Nkufuna baana bazikwatangamu ni bakolamu ku nkyongwa babikolanga ebinomo nkufuna biri very normal naye nkugamba eno yabadde accident
Netutunulire nnyo ekyaleese accident. We tubadde tugenda okuddaawo. Nti accident zibaawo at all levels, even international levels. Paul Walker tewamulaba? Yajinyiga n'agiwa. Omanyi wamuwojiwa ng'owulira tekkiriza n'ogiwa negaana. Nekagwayo eri. Negaana. Omanyi akalimi bwe kaba kaweddeyo kakoonako bwe kati olwo kaba tekakyatuulawo bino bye katuula bwe kati kabeera kawummudde kaba kakoonako okugamba nti wae tugenze ffe kabeera ali nga kakola kati mwana wange biba binyuma naye waliwo akapande kali munyonyo ng'ova munyonyo okoone bwoti ojja eno bwoti when you are exiting Munyonyo, entering the express highway. Waliwo akapande kanene bwe kati. Kagamba katya? Don't fool yourself. Speed kills. Tukasoma kuba mbale sikalabanga kono. Gamba kakatona muggulu. Wallahi. Nze ndi dereva. Ebanga lyempitiddewo. We kali kanene. Mbade sikalabanga. Kati nno kanene. Naye dereva omutuufu takasoma. Kagamba katya? Don't fool yourself. Speed kills. Batona abamanyi we kali. Nze nkamanyi we kali. Era mu lwembeerawo ntero tuwawo ne Infinity ya Donizera. Nesoka nga njero njiteeka waawo. N'okasoma. Nesoka ne njiwanikamu katono wewe. Katono njiwanika bwenti. Amaaso ge kwagwa bwe kati. Nengusala. Nga kangende mpola ntukewo omukazi ono nga nkyali mulamu. Nkufuna. Kubanga jjukira tetulina nguudo Kampala. I'm telling you. Tulina buwugiro bwa nguudo. Ekibuku kirina okutereezebwa mu Uganda is transport system. System nfu. Kyokka ekirala kirina okutereezebwa mu Uganda is a road system. Nayo nfu nnyo. Nkufuna. Era abasse omwana wa Sudiru. Yunura. Etya. Ne ministry y'enguudo. Totemeteme. Let me tell you. Tosobola kuteeka round about bino ebimu nandibadde nina n'ekipapula. Tosobola kuteeka round about ku kye twandiise tano. Not tano but wandiise flyover. Tosobola oteekeddwa okubanga oli musiru nnyo. Kubanga weebuuze what are you solving? Because nagambye olina okuba ne balance weighing scale. What are you solving? Nkufuna. Kiki kyoli mu kutereeza? Kubanga ekyabadde ekibajjisawo badebe ebintu babijjawo kuba nayitawo babijjawo ku Saturday yes. We babijjawo okategedde. Kati babijjawo batya? Waliwo gundi eyaliwo yali Naamu eyali Kololo eyali Emunyonyo ku Commonwealth gundi. Kakati olwokuba nti wajja kuba aba presidents biki bali already bamanyiza abantu nti waliwo diversion. Nti diversion eyo otuuka ali omala n'okkirira nobanga agenda okuweta ku kyebusaabala n'okkirira. Era nga buli omu akimanyi bw'atyo. Kati ekiseera bwe kyatuuka ne babijjawo abasajja ne bajja. Kati nga tojja kuddira VIP okisamye kataka tosobola kuvuga bu VIP bwotyo. Ate nga wano walamu tewalina buzibu. They were solving a problem nti omuntu aba avudde eno ku kyebusaabala bw'asala mbwati asala direct okugenda ebusaabala n'avudde eno era akola kyekimu. Kakati ate n'avudde eno ye just n'akalubirizibwa katono nnyo bwe kati. Now bw'otunulamu kyeki kyenkubuuza what are you solving? Bw'otunulamu oluguudo olwo abava eno ekibuye okusala bwe bati bagende busaabala paka batono nnyo as compared kubasalamu direct kubava Emunyonyo n'abava eno Ekigo. Exactly.
The difference is unspeakable. Wano bayitawo 10, wano bayitawo 10. Wano bayitawo 10, wano bayitawo 10. Kati bw'oba solvinga problem eyo otandika na ki? Because wano kugambe wano bayitawo 10, wano bayitawo 10. So when you are solving such a problem, what do you do? Soko ofafagana bana 10. Ofafagana na 10 oba ofafagana ne 10. Ne 10. Kubanga wano the issue was nti bw'obadde ova ebusaabala obadde olina okujja n'osooka n'ovuga ka stretch ako n'okkirira wali wansi mu bitaala by'ekigo n'okuba bwo n'okkuba enkyungwa n'odda either ne weeyongerayo munyonyo kuba munyonyo oba otuuse oba n'ogenda wa eri munda nkugambe ratio eri 100 to 10. So what do you start with? Enamba ennene kitegezaako baakagwa mbuzi tebalina magezi. Awantu awo accident zaawo nga zisusse. Awantu awo bwe baatuuka ekiseera ekyo ne bagamba wa egundi ng'ewedde functioning ewedde bwe yaggwa ne babizaawo. Emmotoka ze nalabako ezi omwana yajja emmotoka omanyi muzi yagijja saidi zeno gundi nga eno munda eno gundi nga tonatuuka munyonyo najja n'ayita omwo nga jagikaabya ngewuuma nga jagikaabya kuba namuli mabega nga jagikaabya era omutima neguŋŋamba kubaza eddawo omuntu nagamba tajja tutuuka nno walabika oba baali bagimuwaddemu kati n'agamba kansooke ngiwulirize naye waliwo awantu gy'otawuliriza mmotoka kati nga naba gyayagala ogiwuliriza wasiru wali ababooda waliyo ki ne ŋŋamba ono ate ababooda jjukira buli lwoyagala omutaasa otta buki omaliriza ossebana era nze sitaasa ababooda omwambalira alla kusitula mu bbanga agijja eri ng'ebirowoozo byo byonna bijjukira mbu wano nteekawo kalamba kuba abaniga ebyuma babizizaawo n'abigwamu yalwana nayo n'alwana n'akola emirimu nze kuba we nagira nadda buzita bwe nti wabbayini nendaba firimu yakola emirimu era Rajibu yafudde akola emirimu yakoze emirimu musajja wattu lwakwate gyavuddemu kalungi yakoze emirimu kati mweye emmotoka yakoze emirimu anti okola emirimu ndotuuka ekiseera noba nga tokyassa kibuggwe ne kijja kate yatuuse nebeera nga tekyali mmotoka ng'evuze ekiwowongole kati kitegeeza nga tewakyali gundi newewuka kyekyo kyagisitudde mu bbanga ekyo kuba yabadde tesobola kugendayo mu bbanga eyo naye yeekoonye naye it's very sad nti eggwanga lyaffe mulimu bajokers bangi bajokers abantu gundi yuno erina okusasula sudiyo emusasule yunura yakoze eki ate yunura yeri responsible ku ngudo it's an authority temusobola kusolvinga temusobola kuyamba abantu 10 ne muleka abantu 100 ne mu driving tetukikiriza nze nvuga defensive tosa kumbulira bwe ndaba abantu babiri wali nga bali ku boda boda nga nina bana abantu bana ne mmotoka yange mbamalawo mmwe olinga alagambu yoolede mu bwongo bwe yazza amanyimbu ebyuma ebintu bino ebiseminti bino baabijjawo nina n'ekirowoozo baabitaddewo bayinza okuba baabijjewo ne babizzaawo kubanga sudiiru gwemmanyi gundi gwemmanyi Rajivu tasobola kujja n'abeera Kampala wiiki namba nga tagezeeko munyonyo ate ng'egyali dereeva ayagala nnyo Coast Express jukira Express wana bava buviye waka bwati n'ayita wano ku Kakasha n'akkirira n'agigwako wali n'akoleera si kyangu nnyo kuyita eno katoza kuŋŋamba nti okuva lwe yajja abadde tamanyi kino kiriwo ekityo those are all schools of thought I don't know saagala nakubyesibako nnyo ow'amakubo kiki yunula
avunanyizibwa kufa kw'omwana oyo n'abalala bonna abafiirirawo awo kubanga nkugambye nze nalwa ku accident yezi oyo musajja teyafa n'emmotoka yagimalawo yali avuga oba yali mmotoka ndoza BMW naye yagimalawo olinga ndagamba lwakubambu ono mwana yabadde amanyiddwa naye bangi abafiirawo bangi abakafiirawo awo ababoda bo tobabala bo ababoda tobabala tewali nsonga batekesawo round about teriiwo kubanga n'obupande tewali obupande akapande kali wano round eri wali you cannot emmotoka awo ekitono ennyo obodduka speed nga 120 ekitono ennyo wootuukira awo kuba wakava wali mu bitaala kati ng'ojambuka awo ogiwadde omuliro nga guwera bulungi nnyo wano oba okola bukozi oti ate jjukira kafubutukamu oti kaserengete emmotoka eba tena stabilizing osobola ogisiba kati byebyo Waikibenda mulabyeko nga yagenze wali emmotoka weyaggweredde ng'agenze kungubaga bantu bonna bakungubaga nga bwe baagala naye mbabuulidde ebyokungubaga si kyekikulu ekikulu kyavoidinga abantu balala kufa engeri yokka eyo kikolamu abayunula babagobe MDHT afulume n'ofuluma office talina makulu yakantu ako nga kaluddewo okumalirizibwa anti nkugambe yunula yevula waliwo kye bayita authority manyi nti waliwo engineering gundi manyi nti waliwo civil construction biki committee and biki ebyo byonna sagala bimanya yunula is Uganda National Roads Authority akagambo authority kawe nnyo amaanyi basooka bagoba abavunanyi abagikulira mwe bwe muyita kuwala oluguudo mulaba luli nomo oteeka otya round about ate ku kigundi ku flyover ogiteekawo oti oli mulalu wa kikula ki bw'oba olina emiyembe 8 n'amagi 15 ku bibiri ng'olina okutaawo otaako ki onoonya ekisingako omugaso ote emiyembe kubanga emiyembe neginagwa si mujja sigala mukyansolo ogirya omuntu bw'avuga ne yeeyongerako just ka distance ka diversion ka dakiika 3 okuva wano ebusaabala okukkirira paka ku gundi ku bitaala by'ekigo it does not kill that person but this kills and it kills more people so stop remove those things as now remove them they are stupid they are not supposed to be there that is an express highway it is called express highway express highway tebeerako roundabout tebeerako humps ebaako bupande mugizimba ebirowoozo tebabimanyamu bino ebintu balina obiteeka bano basiru tulina basiru be bali mu bitongole nemaliriza okuzimba ennyumba ate nenjukira bano basiru tetulina bantu bategeera look for the word stupid in your dictionary and term these fools naye woofiisi ezo zirimu abayivu bangi akagambo express highway tebakamanyi nabadde nkibuuza kyogaba ntegeera nnyo goba ntunula ntegeera nnyo okubanga manyi ekigambo kye bayita express highway ku express highway tekubeerako hampusi roundabout kubeerako bupande bwokwebuli anti obupande bukwebuli naye buno kali kugambe okapande akalaga diversion eyo kali wano round eri wali naye nga kalina kubeera distance omuntu ojje ng'okasoma kalina kuba wala nnyo ng'amataala kwegali amataala kwegali naye era nago tegalina makulu ate awo tewali era nzikiza tewali kubanga wakyaliwo construction but my idea is what are you solving to put that what are you solving because nze nina okutegeera osolovinga ki mbo aveno ebusaabala mbwanyumirwe mangu naye bano bali 10 bano bali 10 the ratio is 100 with 10 abakozesa busaabala road abasalamu obusazi ne bajja eno naye wane emmotoka every second yemu waliwo eziyitawo lwaki ku bakungu baalaba mbu kati kyamaanyi nnyo ne babitereeza kugambye nti ffe tulina ekizibu abantu people don't value people's lives here
oli atunula n'alaba nti obulamu bw'abakungu bw'amagezi nnyo singa bano singa ffe bannayuganda kiri kye wakola ku bakungu kyoba wakola ne kati nkugambye waliwo kye tuyita problem solving but when you are solving a problem you need to see what am I solving, what am I losing. Kati wano problem nyangu ennene eri ku zino ezigenda bweziti n'ezidda teri ku just ono abadda kubanga wano dakiika 3 oba ovuze n'otuuka ku rawundi y'emunyonyo agenda ebusaabala n'okola bwoti n'odda wali kyokka na wano agenda wali ku kigo naye mwangu kitegeeza ki it's just a lengthy roundabout which is fine than losing people every day. It's not safe, it's not good. Omuntu omulala agenda kufa, I'm telling you. Oba okategedde. So when we're solving these problems, abantu ababeerabira si buli abeera ku mmotoka nti aba alowooza ku ekyo. Ekituufu. Ontegedde. Si buli. Ontegedde bulungi nnyo. So eyo nkirese nti UNRA is responsible. Ekyo saagala discussion, saagala kumanya, saagala kumbuulira, alina amagezi g'agatereki. UNRA is responsible. Nalabye abantu nga banenya poliisi. Poliisi ekuuma nguudo ziriwo. Yekola enguudo? Yekolawo barriers ezo? Ebyo sebo barriers juga ziri heavy. Ekyokubiri mulekeraawo amaalo. UNRA mulekeraawo amaalo. Ebyo ebintu ebifaana bwe bityo obanga eri teriyo kinnya. Ebintu ebifaana bwe bityo mu nsi ezitegeera muteekewo ebintu nga bya plastic ebiwewuka nti oli bwakitomera puu nekibuuka mu bbanga n'obubonero obulaga mbu maaso eri tulina ebitwataddeyo atandika okugusala awo yandibadde tafa kuba biteekewo nga si bya concrete olage maaso eri nedda biteekewo nga si bya concrete bya plastic kuba nayo babirina yes era mu nsi ezitegeera bateekawo ebyo ne bateekawo ebyamazzi ne bakola biki nti oyinza otomera bwoti n'otomera ne biyigira mazzi and that's it. Mu sente zaffe muziteekawa where is our money? Don't we pay tax? Tusasula kati oluguudo nsasula ne ssente nga ndulinnyako emmotoka nsasula ne ssente kati where do you put my money? Mu concrete. Tubiveeko ebyo bya kisiru naawe. Tumalirize ne poliisi emiggo baagikubye miyitirivu aba military